psychologically tortured. Bwe bati abayizi abasoma obusawo ku ttendekero ya Ophthalmologist Clinic Officers Training School e Jinja bwe balabisinga booza ku mmunye oluvannyuma lw'omukulu w'ettendekero Isaac Okoth okubalemesa okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Bano tubasanze ku ofiisi ya RDC e Jinja gye babadde bagenze okwekubira enduulu ng'ennaku gye balimu eyoza lumonde. Even express myself now. I've lost my job. My family is miserable at home. Abayizi bano bategeezezza nga bwe basasula byonna ebibakkiriza okutuula ebigezo kyokka kibabuuseeko olunaku okutuuka ate ne bagaanibwa. Litwegaanye tetulina bwe tutandikira nga ffe abayizi. Twasasula ssente, tulina obujulizi obulaga nti twasasula ssente ezituyingiza okukola ebigezo. Netusasula ssente ez'ebisale by'essomero ze bayita tuition ze twasobola okusasula. N'ekigezo bwe kyatuse ekyennaku ekiriwo nti abamu bakoze abalala tebakoze. Tewali atweyimirira. Bullet registration kyokka nga ssente z'okuregistara ng'okukula ebibuuzo twazisasula deadline tennaba n'obujulizi tubulina tulina banka siripu. Bano bagamba nti ne ku ssomero baagobeddwako awatali nsonga nga beebuuza kye bagenda okunnyonnyola abazadde baabwe. Tetulina kipapula kitulaga nti tugobeddwa ku ssomero. Tetulina bujulizi bulaga nti bwe tugenda okulaga abazadde nti kino gwe musango gwe tuzizza nti oba tuve ku ssomero. Ekisinga okukwasa ennaku kwe kubanga abamu ku bayizi bano be babadde beeweerera kati ng'okuddamu okufuna ssente baddemu omwaka omulala kyakubabeerera kizibu. For me, I'd given up with that course, for sure. Because coming back again, we are told to pay full tuition. Where will I get that money? Bagamba nti bwe bagezezzaako okubuuza mukulu w'ettendekero lino yabategeezezza nga bwe basasula ssente ku akawunti enkyamu kyokka ng'ate waliwo abamu abaakoze ebibuuzo. Ekwasa nti ekitongole kye twasasulako kyekikadde ekya UAHEB kyokka ekitongole bakakimajinga. So essaawa eno abasitudenti bonna abakoze ebibuuzo n'abatakoze bonna basasudde ku akawunti emu eya UAHEB. Era ffenna gye tulina osasula ssente n'obujulizi tubuyina. Poliisi n'amyuka RDC w'ekibuga Jinja Mike Kasozi bazze okukwata omukulu w'essomero kyokka n'abategeeza nga ye bw'atalina mukono mu kulemesa abayizi bano kukola bigezo byabwe. It's true that it's the institution that takes the position of informing the student about what the enrollment. Once the student have paid the money to the examining body, it is now the body to provide the cards. I have. Wabula bano bamulumiriza nga bwe yagaanya abaana okukola ebigezo byabwe olw'ensonga ezitaliimu nga ne bwe bagezezzaako okumusaba atereeza ensonga yabaziimudde buziimuuzi. You can't tell me that I have paid for exams, okay? And then you stop me from doing exams because I didn't pay for a bus. Okay? And all these students are government-sponsored students. Ekisinga okwennyamiza kwe kubanga ettendekero lino lya gavumenti nga beebuuza obusungu gye yabujje okufiiriza abayizi bano. Even if they were private actually, they are supposed to sit. There is no reason you can tell anybody. The officer is going with you. You are going to call upon whoever is responsible in Buhab to come. Their issue must be sorted. Omukwate akuumirwa ku poliisi y'e Jinja ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.